byolagana by'omuliro banga tonalengera nsise nkuyambe omwagazi w'ekibuga otuusawo zibujje bujjakojja kutuuka okuulwa omulungi alabadde Uta TV tukole ntwaniriza nnyo mu programu ennimiro yenze mu kibijjamu bikyabasinga okubeera nga ngikutuusaako ennimiro eno nyongera okukujjukizaako nti programu eno ennimiro twagikuddiza ng'omulungi alabadde Uta TV twagikuddiza tutya nti tutambula mu balimi ab'enjawulo ne tujjaeyo gye muli abalimi abalina kye mukoze abalina we mutuuseeko ne mutunnyonnyola ebintu mubikola mutya gwe kati gwali alabadde Uta TV aga amagezi getubeera tukwagalako okubeera ng'ogayiga ku Uta TV omanyi n'Abaganda bagamba nti sebuufu bwango sebuufu linnya ly'Abaganda naye baalituuna mu mbeera eyo nti ate olunaku olwayo tukuzzeeyo mu nkoko olwayo kye tugenda okutuusaako omuli gwe twali naye essaawa zino era gwembi naye agenda kubeera ng'abeeyanjulirako akubuulire nga wetugenda mu maaso sebo tutwaniriza mu programu ennimiro Kale ssebo abantu ddamu obabuulira amannya gwani amannya agange bampa mwami Kasumba Erias ndi musajja mulungi wa nkoko Buganda ndi wano Nabbingo mu Kyanja zone era we njogerera kati ndi mu kugema bukoko buno obw'olunaku Sabbiiti ewedde bwe twali nga tuli mu programu ennimiro twanyumya ebintu bingi ne tunyumya kati olwaleero omulungi alabadde Uta TV twagala tumuggyire ddala ku ggi bwe tubeera nga tumugja ku ggi tulyoke tumutwale ku kakoko twagala olwayo tusomeko kye bayita enkoko eŋŋanda nazzi kuno ng'enkoko eŋŋanda tusinga zimanya nti enkoko weeyalula ng'ogitanga egenda ebweru naye ebintu byakyuka ate gwe wabikyusa kubanga si bonna nti babikyusa enkoko eŋŋanda wazongerako omutindo ki kye wasinga otutunuuliramu enkoko zino tenazaagalako nti enkoko eno bw'oba ogirunze bw'ogigula kunze kati nga bw'ogigula olwaleero ogigula omulundi gumu toddamu okugula nkoko eno era bwe mba naakuguza enkoko yange eno sooka kukusomesa ogenda kugikozesa otya ogenda kugifunamu otya amagoba enkoko eno nga tuviiridde ddala ku ggi enkoko ebiika eggi lyayo kati amagi gayo bwe gamala ogabiika nenga kuŋŋaanya ga wiiki emu nengatwala mu kyuma nkibeeta kati bwakatwala mu kyuma naye nga sinaba gatwala amagi gange gano sooka nengalamba gaba ogalaba wano ogatwala ngatwala naye nga sinaba gatwala sooka nengalambako obulambe buliboolaba kuno kuliko tikke kuliko tikke kuno kuliko LO kuno kuliko PR kati olinamu n'agaba pasita PR kugamba faamu kati eno faamu yanjawulo eno faamu eri wano kanayo ne faamu endala eriko LO kakati amajja bwe mala okugalamba bwe ogalamba lwaki ogalamba ngalamba olwensonga gye tukatwala amagi gawayo gabika bingi abantu bangi baleeta amagi kati kyova ogalamba nti baba bakuterayo amagi go oba ogenda okugjayo obwana obe nga ogirayo ddala obwana obw'enkoko ezizo era bakulaga amagi ago bwe gamalayo ennaku 18 bagateeka mu kyuma ne balondamu amasumba kati gano geolaba amasumba gakomyewo ku nkoko zino gano gegatafuna mpanga gemuyita amazize mu Luganda ndowooza naye nga gakyaliibwa oyinza okulisiika n'olirya taata lino eggi liriibwa Kasumba wagitaata enkoko we zaazizanga amagi nga kiwunya nedda ssebo lino eggi kati gano amagi tekinologi yajja lino eggi bw'oba onolitwala mu kyuma tolikwasaako mazzi kati bw'olikwasaako amazzi livunda kati gy'oba olaba linda mukawo eggi bwe babeera nga balibiise bw'olijjeyo wali olina okubeera ng'oli muyonjo webale nnyo bwe liba lifunye obukyafu kati nga lino oliraba si ddungi bulungi okwata situlwana n'oliyisaako tolisiikako mazzi eba ekola naye kano gano era mu buli ngeri amazize gabaayo ng'onfudde ku kyenkoko empanga nti ebeera teyatuukirira nkoko eyo nga bagiwa eggi kiki ekirala ekiziza eggi okusinzira okuva ku ekyo siinayo kirala kyemmanyi
okujjako ng'eteyafuna mpanga kati mpozi n'ekira ekizize gino enseera kasitegezaako okudduka nga yeekweka empanga era ejja kuliika kati kyekyo kyokka nze kyemanya okusinzira kumanya kwange ekyo obuzibu obubeeraawo tuveeyo ku magi amagi tetunaba gavaako eggi lino bwe limala mu kyuma ennaku 18 nga ne bagajjayo gonna ne bagateeka mu ttaala bagita kandoling torch ne balondamu gano omulungi anabadde TV kanyongere omutangaaza ababadde bagoberera programu yaffe neyennimi twakutwalako mu kyuma ne tukulaga ekyuma kimamiza kitya amagi lwe lulimi Oluganda ekyuma kimamiza kitya amagi ne tukulaga ekyuma amagi gabeera gatuuse mu nnaku 18 gye bagajja ne gye bagatwala kasumba gyakugamba awo ndowooza tetukulese tugende mu maaso kakati enkoko eyo bwemala 18 ne balitwala mu ttaala eri kati ettaala eri bwe baliteeka bakulaga nti ettaala eyo ekulaga nti enkoko zino ezirimu egirina eririmu akaana liba liddugavu nga kwafu kati leetalimu kaana liba litangaala nga balita kiriya kati gano ne bagajjamu ne bagakuteera ebbali wali kati baddira gali amaddugavu agalimu ebiduwa ne bagazaayo kumala ennaku mmeka 3 zennaku 21 ne zivaamu obwana buno kati bwolaba bweri mukugemesaawo eyo kasumba okusinziira gwe kumbaliriranyo kubanga wetubeera nga tukola ebintu bino tubala rough estimate buli tule otera kuzizaako amagi ng'ameka ettule y'amagi amagi galina kubanga 5 oba 4 tegasukka nnyo empanga zo bwe ziba zikola ettule y'amagi eno evaamu obwana 25 waliwo ezitalina waaka nnyo nevaamu obwana 15 era kyova olaba nakyogerako emabega mu puroguramu nekugamba nti ettule y'amagi eno evaamu obwana 25 kati akakoko bwemba katulemu awo tujja tuukawo omulungi alabaddewo TV tukole tuli mu programu ennimiro programu eno twagikuddizaayo gwe omulungi alabaddewo TV tukole mukubeera nga tugikuddiza tutya nti tutambula mu balimi tujjeyo mumummwe abalimi abalina we mutuuseeko abalina kye mukozeeko abalina we mutuuse mu kulima n'okuluma ne mutubuulira we muyise ekyabalabi ba Delta TV kye tubatwalira ne batunuulira okwo ne babeera nga programu eno ng'ebeera efuuka entabiro ey'okuyigirako anti Delta TV omulamwa gwaffe gwakukola olina okulaba Delta TV nga wookola tuli mu bukoko nga yakabujja mu hachari bwabeera nga yakabujja mu hachari agenda kutubuulira essaawa zino tumulaba agema bwobeera nga wakabwaluza nga wakabujja yeeri kiki kyobutandikirako wakabuwayo emmere yenkana etya obukoko zino nga zakava mu hachari tezinaba kukomba wadde ku kiyitibwa tuzzi kati enkoko zino wano nkyazigema kati bwe naamala okuzigema kati ngema Malex nkuba kayiso kano kolaba tukasingo wano olina okwegendeza bwoba okakuba ate notokuba kuki nyama nga tetunabatuukawo akakoko olukajjayo eyo nga tonnakubawa ku kyakulya tonnakawa kutuzi webale nnyo nsooka kagema kati bwe mala okukagema wano olwo nga ngenda katwala mu gguluda awo ejja okubula ebyokulya naye wano kano nkagema kati buli wakasitoma tebulina ne bwe busiiba wano paka ekiro tebulina buzibu kamala ennaku mmeka okubeera nga enjaleka nga kakalulwa ne bekasibawo ne kasulawo tekalina buzibu kazaalibwa n'emmere yako mu lubuto era zino enkoko zolaba zengema omuzeeyi atudde wali azitwala jjinja n'endala zino zira zigenda mbaale olwaleero buno kakati mwami Kasumba obukoko buno ogambye nti obugema otandikira ku kyakubugema yakuba mpiso Malex disease kano yenkuba kati era kinkakatako Malex lwaki tokitugondezaamu siri musawo nnyo sibimanyi nnyo naye ffe twakitwalira kubanga necupa yenyini eno giraba eriko ekigambo nti to reconstitute Malex disease vaccine living kitegeeza nti eddagala lino ddamu
olirabirawo eddamu anti kiri bakiwandiikako era kyokolaba wetwogerera wano liri mu ice ono ice ayisa ate akola mulimu anti ice yakuuma eddagala lino bwe liba teriri mu ice libafu batugamba abakugu nti buno buwuka bwe buli muno bwe tuteeka mu nkoko zino obukuuma endwadde nga bwe bagema omwana ne bamugwemu akayiso era nabino bwe libeera era ice bwaggwamu eddagala liba terikyakola yongera okukubiriza omuntu ali eyo kubanga wayinza okubeera nga gwali eyo ageme enkoko ekyokubeera nga okuuma eddagala kikulu nnyo kubanga oyinza okubeera nga oli awo nobeera nga ogema enkoko zaate noziwa buwe bulwadde bwenyini obugenda okwongera okubeera nga buzitta naye yongera okumukubiriza eddagala likuumibwa eddagala lino naddala liggema enkoko lyagala nga litambulira mu ice era negyetulijja batuweerako ice nolwekyo kasito n'okubisa eddagala lino nga liwedde mu ice lijja kuba lifudde kati bonaokubedde enkoko zo ngaokubisiza ddagala lireefu era mbuli zijja kulwala bwesanga enkoko zikoze eki zikufuddeko kyova olaba nze ŋŋanzi bwe mba nakuwa enkoko zange mala kuzigema ate ne ku timetable gyenkuwa eya vaccination nkulagira nti eddagala lino era batuwulira abakugu bakugamba nti bonoba onoogema enkoko eddagala lino bwogenda okuligula bakuweramu ice nga kyebagendera kyeki nti eddagala lino ice bw'anaaba aweddemu lijja kuba tekyakukolera n'olwekyo omulunzi olina okuba naddala bano kati ngaffe batuli ba breeders abaluza olina okuba nga enkoko ozikumira mu ddagala nga likyaliddamu eriyo banaffe abakolabo bizinesi eddagala ne bali waliwedde mu ice yagenda mu maaso n'okukola ki n'okukuba olw'ensonga teyagala kukola ki agala kufuna sente naye kati kunze naddala nze bwe nkola ekintu ng'ekyo nze mba neyonoonera akatale kuba kasitoma ajja kuŋŋamba muzeeyi obukoko bumufaako kati ate obukoko bwonna kumufaako kitegeeza ne bakasitoma baa tebajja kujja kyova olaba nti nkukaakiriza nankuwa enkoko zino ti sooka nenkuyigiriza bagema batya nenkola eshedule enkoko zino n'ozigema ddi kubanga kana akayiso kenkuba kwolaba wano kikukakatako nti olina okukaddamu mu nnaku 10 odemu ozigeme okwekuuma wadde zino nkoko nansi ne bwa tozigemye tezirina buzibu naye okubeera ku safe side oziddamu n'ozikuba akayiso kasoma otugambye ekyokugema okuba akayiso okuba olwaliro okaddamu kakubanga wayisewo ennaku 10 okugema kyokulala okuli awo kati okugema okuli awo buli wiiki ng'ogyeko kano ak'ennaku 10 buli wiiki akakoko kano oba olina okukatonyeza eddagala ku liiso kuno ebyo bye bayita ki eddagala lirimu ebika bya njawulo waliwo Newcastle waliwo Gombolo waliwo Newcastle alimu IB eddagala lya njawulo ate nga lirina ebiseera bya njawulo era bwe nkuwa timetable yange ekugamba ti kati ku wiiki esooka ku lunaku olumu nkagema akayiso kanene k'okuba enkoko tekalina we kakikozeza tewali n'akatono kiringa bwogema omwana omuto tekalina we kakakoseza kyagala omuntu ng'akakuba neyegendereza bulungi naba nga takakuba kuti kugumba okwata akanyama kano n'okuba akayiso nowulanga eddagala oliwulanga nga litambula muli omuntu era enna alunda enkoko obuzibu bubeera wano ku bukoko buto enkoko singa ekulema wano mu ntandikwa ebyawaggulu byesonyiwe kiregeeza yeetaga program wenna ali eyo olina kutandikira waneno ku nkoko twafunye amasimu mangi nga tumaze okukola programu eno y'enkoko abantu nga mutugamba mutugiremu enkoko bagikola batya ekyenjawulo okuzina eno enkoko zetwogerako zinansi lwakuba ye Kasumba aziyita ŋŋanda nze kyesaagala kubanga ate bannaffe ab'ebusoga bayinza okukiika ensingo kubanga nabo bagiyita nsoga onoogenda kuba ebunyolo si bwe mwayitanga obunyolo era tuyise naye kati onira muzeeyi atudde wano agenda jjinja zino baziyita nsoga era agenda kutwala enkoko 7 era ojja kumulaba waali awo kasanzi n'abuuka nairo nga baziyita ziba nsoga kyekyo kakati gwe tukuyigiriza ku nkoko nansi sitole ya mwami Kasumba ono wabeera nga agikubuliramu enkoko zino gye zaamujja ate eyo nayo sitole endala tuli gikutuusaako nekyenkusaba obeere nga oyongera okutunulira obukoko buno kubanga oba onoozirunda enkoko ewezitandikira Kasumba yongera okuttaanya ku nzijanjaba ey'enkoko zino
wagambye nti nebubeera nga bumaze ennaku 2 lunaku lumu kitundu nga tebulidde tebulina buzibu kiki kyozaako ng'omaze bbuku bakayisa kati bamala bbuku bakaiso kano kati bananyinibo babutwala ababutwala okulunda kati bwebanga bwange butwala mu gguluda awo wetwagala nja okukulaga wakati wanpeyo era nja kutwalayo mu gguluda naye tusooke tulabe ku kugema kano kati maze okagema wano okagema eki nga kagema Malex oddamu kugema ddi nga ka wiiki emu naku 7 ogema ki Newcastle katonyeza ku liiso Newcastle ye bamutonyeza ku liiso negombola bamutonyeza ku liiso kati ate ku nnaku 10 nja kuddamu abatwala enkoko zino nja balagira baddemu bakuba akayiso kano kenyini kenkuba era muyigiriza bw'aba takasobola afune omusawo anaakakuba naye asobola naye obbeera asobola nawe osobola eyo program gyemwita nawe osobola tewali tasobola oli mulabi mulungi owadde utatidde ate nnyongedde omulungi alabadde utatidde awo mbeera nnyinza omuwa credit kubanga mugobezi wa Delta TV tukole ekyo kisobokera ddala naawe ali eyo osobolera ddala okubeera ng'okola nga wejjanjabira enkoko zo ng'ozirabirira ensi eno bw'obeera ng'enkoko obadde ogenda gifunako nnusu 10 ate ne tujja ne tufunamu obuzibu n'obeera ng'ate omusawo naye ogenda muwala olaba amagoba go gabeera gagenda omusawo kakati ye Kasumba akuweera ddala ekikolo neki n'eddagala Kasumba oyagala kumalamu maanyi obo andi eddagala nkulaga n'ekikolo k'olijja ekikolo n'eddagala obeere sagala kuwa ddagala lyokka n'ekikolo k'onolijja bwe ninakugwako ogenda osime wali obukoko buneeno nga ebyo tetunaba kubeera nga bijja osobola okufunamu okusoomozebwa naye bufunamuko ku bulwadde bujja tomanya waneeno butera kufuna ku bulwadde senyiga atera okutawanya enkoko zino enkoko zitera okutanibwa senyiga naddala nga ziri mu gguluda nga ziweze okuva ku wiiki emu era oziwulya nga zikola ki nga zasimula noyanga okukola ki ogenda okugula akadagala wali akadagala ka senyiga awo nyini woyongera ko eddagala lingi ebika bingi ebya senyiga naye gwe Kasoogera n'omugamba omusawo bana batunda eddagala yajja kubuulira nti nkoko nansi zitwalire ki akadagala kano bwekati ate nkusomesa nekugamba nti bw'onooba onoowa enkoko zino eddagala ery'okunywa mu mazzi kyandibadde kirungi n'osooka ozijjamu amazzi ne zimala eddakiika nga 10 ng'enkalamata yongera okukattaanyamu okwo bw'oba onoozibwaki eddagala nga owuliddemu akafeekeera sooka ozijjemu amazzi ogende okula eddagala kati ogende okudda ng'enkoko zino zonna zifunye enkalamata kati bw'onooteeka wali buli emu ejja kuyaaya n'okukola ki okunywa eddagala kasite nenywako emimiro 2-3 kijja kuba kiwedde ate togirinda kumala kukola ki kulwala nnyo bwe kasoowulyamu akakolola bwe kati ng'odduka kiki ekisinga okuleetanga olusenyiga olwo kisinza hygiene oluusi n'embeera mu kifo we ziri enkoko era kyoba olaba nkusomesa okuba omuyonjo mu gguluda era nakyogere program ewere nti bw'ogula enkoko zange ezisukka 5 bwe mba sinakuwa nkoko zange twala obuvunanyizibwa okujja n'enkulambula asasula sente ezijja okumulamba ye amanya nkozesa transport wange kati gwe ng'omuntu gwolaba n'ogamba muzeeyi akozesa transport kamuddizeeyokko naye nga buvunanyizibwa bwange owulidde era n'omukulu oli olagolaba ow'ejjinja ayinza okumpako obujulizi ow'ejjinja tujja kufunako naye atubuulirene ebintu abifuna kubanga yagenda okutwala enkoko zino kuliko 7 olugenda ejjinja n'5 ebigenda embaali olwaleero mukubeera nga tukunyonyola ebikwata ku nkoko zino nga tuzijja wansi kakati tubadde wano we bagemera kakati tugenda kuvaawo ate we bagemera tuddako mu kifo bakiyita batya tugenda mu gguluda tubuludingira enkoko nga zikyali nto mbeera njagala okukuleetera ekigambo eky'oluganda naye ate Kasumba buli kimu yaki ekkulizo okuliza obukoko nga bukyali buto bumalamu omwezi gumu tugenda mu gguluda ate tulabe mu gguluda bakolerayo ki okimanyi nti nno naawe gguluda yeyina okubeera ng'efaanana ng'eya Kasumba katujje we tuvudde wali ate ku bukoko obuto ak'olunaku olumu nkugambye nkutwala mu bbuluda essaawa zino mu bbuluda mwetuli Erias
mu bruda ndabamu ebintu bingi okutegeka bruda batandika naki kakati bwoba otegeka bruda nga tonaleeta nkoko kati nkuwadde enkoko zange naye nga tonazingiza mu bruda so bruda bawagitegese emabega naku nga 2 emabega gyoba omubulira bruda bagiteekamu kakati mu bruda bwebanga ya tugeze nti wansi mulimu seminti oba kiki osooka noyalamu ebipapula katoni boxes oluvannyuma nomansirako ebisubisubi ebyokukwata akalimbwe kakati bwomala ebyo ebisubi kati nenkuwa enkoko zange olunaku lwenkuwadde enkoko zange ogenda okuzitwala mba njagala nga wakumyedde omuliro ozireeta omuliro mweguli ng'ebbugumu mweriri nzikuwa nga amaze dde okuzigema kakati bwe nzikuwa okuziteeka mu buruda nozijja mu boxi noziteeka toteekamu mmere yonna mubeeremu muliro gwokka tonnateekamu mmere n'amazzi sinagateekamu kati ndaba ensuwa ndaba essigiri byonna bikolanga okuleeta ebbugumu n'ettaala eba kweri kubanga enkoko zino ziri emisana n'ekiro ettaala terina kuvaako kubanga obukoko bukyali buto bulina okulaba ekiro n'emisana nga buli emmere njawulo kyeri wakati w'ensuwa eno n'essigiri kati ensuwa essigiri eno kwe tusooka ne tukumira amanda gaffe nga tetunaba gateeka mu nsuwa kati buruda n'ebuguma kati buruda bwemala okubuguma ne tuyoola amanda gali ne tukajja mu ssigiri ne tugateeka mu nsuwa ensuwa yange eyo giraba nga bweri awo etudde kasefuliya akasefuliya ako nako kalina ebbugumu lyekakola kati bwemala okuteekako amanda ag'omuliro nenziragana mabisi nago nengongera muki mu nsuwa yange ensuwa yange nejjula kakati essigiri eri esigadde nyinza okwongerako amanda matonotono nenjiwako olusennyente kati gwe bwewanga olina kyoyagala okufumbirako naye nga muntu mukulu yaliwo osobola n'okufumbirako emmere naye nga tokkirizaamu mwana kubanga omwana ajja kulinnya akakoko kakati enkoko zaffe tuziteereddemu omuliro tuzitaddemu muki mu buruda omuliro guno gumalamu bbanga kyero oyina gukyusa omuliro guno tugukyusa emisana manya nga nakazireeta kati mpozi n'akawungeezi ng'ogenda kwebaka olina okukebera ensuwa zaffe ziri mu omuliro waliwo ebyanda ebisassalala oba byemuyita ebirerya kati awo bw'olaba ng'ensuwa eweddemu omuliro kwata ensuwa eyo ogiwe ku sigiri kuli onyenye evvu liveemu evvu bwenaaba limaze okuvaamu odire amanda gali nga gakutte ogakwate ogazeemu mu nsuwa oyongereko amanda amala agali fresh kati ensuwa yaffe eri ebenga efunye amanda agagenda okukeesa obudde ate ojja kudidda ensuwa ojja kugiddamu enkeera nga bwe wakozeera ng'otandika eryasa obukoko butandika kulya dde enkoko eno nga wakagireeta sooka ogiwe sooka ogiwe glukosi okumala eddakiika 20 ekintu ekyo nkisomesa nnyo abantu sooka ogiwe glukosi okumala eddakiika 20 nga tonaba kugiwa mmere omutabula mu mazzi nedda ssebo otabula mu mazzi n'oteeka mu drinka ne bunywa okumala eddakiika 20 n'olyoka obuwa emmere batubuulira abakugu abatusomesa ebyenkoko batugamba nti ekyenda kino buli wekinywa amazzi kigenda kyesumulula mpola kuba akabateeka nayiga kulya azzaamu amaanyi kati okumala eddakiika 2 olyoka otandika okuziwa emmere yaffe eri gyenkulaze eya chikikeya eyo babuyita bupereti chikikeya emmere eyo enkoko ento tenaba kutuuka kulya benzi brand eyo emmere ya chikikeya yennungi nze gyempa enkoko zange nga zikyali nto lwakuba nti yabbeeyimu katono naye ennungi era eva bweru naye bwe mba nkusomesa nkulagira nti bwoba olina obusobozi enkoko zino ziriisemu waakiri wiiki 2 ku mmere eyo oluvannyuma wiiki endala 2 ezisigadde ne boogula emmere yabiyinzika eya broiler starter eba ekola oteekamu ebya buluda byebyo ebisigadde ogera kiseera n'oyonja mu mmere ne buluda n'ogera ekiseera n'ojjamu obukyafu omulungi alabadde Delta TV tukole eyo ye buluda nagambye wale tugenda kukulaga buli kamu kakati ate katwambuke mu nkoko ezivudde mu buluda mbatanze okusagwa gyali mu tuloni nawo gyennengedde tega amatugo mu maaso gy'olaganda by'omuliro obanga tonnalengera nsise nkuyambe omwagazi w'ekibuga otuusa awazibu gye bujja kojja